Mbaaniriza mwenna mu katabo kaffe olugendo lw'obulamu n'essuula ey'omwenda nzaalibwa mu nsi empya. Kantwale omukisa guno bannaffe bwe tutambudde okumu okuva mu ntandikwa mbeebaze nti mwebalire ddala. Era nammwe abatweyunzeeko wakati mu lugendo tusanyukidde ddala, temulekangayo. Eky'okubajjukizanga okukunga bannaffe okutwegattako bulijjo nja kukyogeranga lumoonyere nga mulere gwa ssuuna. Era abagezezzaako dunda abasasule birungi byokka. Nga tetunnatandika ssuula yaffe ey'olwaleero, nzikiriza nsooke nkusikireko ku bye twaleka mu ssuula ey'omunaana nzirikira mu ssana ekkambwe. Mu eno oluvannyuma lw'ekiro bannaffe kye baakwatira mu gubira, obudde nga bukedde baddamu okutambula era Mukama n'abasobozesa okuvuunuka ogubira wabula ne baggukira ku ttale. Era kuno munnaffe kwe yasinziira okwetegereza ng'anoonya oba waliwo gy'ayinza okulengera abantu wabula n'abulwa. Bombiriri enjala yali ebali bubi mu kaseera ako. Munnaffe kwe kusala wadde mu kibira gye yali alabye amatungulu. Naye ng'akyali mu kunoga tulaba ng'omusota gumutema, era awo bwe yakoma n'adduka ne ge yali anozeeko adde gye yali alesse eyali mu miranga. Wabula engeri omusota gye gwali gumubozze obusagwa bwali bungi, era oluvannyuma lw'omukono okutandika okuwaga ne kamunguluze okumukwata, yasalawo asooke yeebakemu naye nga si mirembe, era tusembayo ng'azirikidde wakati mu musana ogwali gwememula okuyitiriza nga n'omuto ali awo kumpi. Ndowooza ojjukidde bulungi. Kati kankusabe onywere nkwongereyo n'essuula yaffe ey'omwenda nzaalibwa mu nsi empya. Nga wayise ebbanga naddamu okwewulira mbulamu, era nali ndowooza nti Katonda yekka yannunudde, naye nagenda okuwulira amaloboozi g'abantu nga banyumiza okuliraana we nnali. Nasitula omutwe okuva we nnali ndowooza nti wansi ku mbubbu, wabula nagenda okulaba nga ndi ku buliri mu nnyumba munda. Engeri gye nnali sinnafuna bulungi maanyi, omutwe gwe nnali nnyemusizza waggulu tegwabandaalayo n'enguzza wansi. Natandika okwebuuza ekifo mwe nnali, abandeese naki kye baali bagenderera, mpozi n'okwebuuza oba ne munnange yali aleeteddwa era ng'ali bulungi. Nga nkyali mu kwebuuza ebyo, wajja gwe nalowooza nti yali musawo mu kusooka, anti olwantuukako n'anteeka ekibatu ky'emukyenyi ne mu kifuba, era olwamala nassa ekikkowe nga bw'agamba nti, Mukama yeebale, omuliro gukkakkanyi. Era bwe yamala kwe kwagala afulume, wabula yali aweta ne mmukwata omukono mbeeko ne kye mmugamba. Era yali agenda yakyuka n'antunuulira n'akamwenyumwenyu akaali kafaanana ebibuuzo ebiyitirivu ssaako n'okwewuunya, kuba yalabika ng'abadde tannalowooza nti naafunyeemu ku luyingo okunsobozesa okukola kye nnali nkoze. Wabula wadde nnali neekakabya okukola ekyo, naye g'amaanyi agoogera nali sirinaamu,
era ebigambo nga biibyo bye nasooka okwogera kyenkana byansigala mu kamwa anti byalema okwatuka. Wabula teyanneeganya n'atuula awulirize kye nali mmugamba. Sibubulwa bwa mpisa bwe wankoza kino nedda, anti nga sinnamwebaza ku kye yali ankoledde. Ate nasooka kumubuuza ludda wa mwannyinaze Basirika gye yali. Mukazi wattu yanziramu nga bwansaba obuteeraliikirira wadde, nti kuba omuto yali bulungi nga mbudde obwo yali ali mu kuzannya awamu ne banne. Nayongera okumubuuza engeri gye nali ntuuseemu wano, era naani eyali andeese kuno, kugatta n'ebibuuzo ebirala ebyekuusa ku nsonga zino. Wabula ku bino mpaawo kye yanziramu, mpoza okunsaba nsooke mpummulemu, binannyumizibwa nga nnyongedde okutereera. Nakkiriza, wabula ne mmusaba asooka andeetere ku kannyinaze ndabeko nga kasente kannyabo kali bulungi, olwo ndyoke ntereere emmeeme eyandi mu bbanga. Era nali ndi awo nga kaleeteddwa ekitiibwa n'enkiddiza Katonda. Wadde nali sinnamanya bingi bikwata kuba wano, naye ebitono bye nali ntandise okuzuula byaba nteeberezesa okuba abalungi be nali nsaba okuzuula. Nassa omukka gw'obuweerero nga bwe nnyongera okusaba bye nali nteebereza bibe bityo. Nga ndi ku buliri we nali ngalamidde mu mirembe emisaamusaamu, natandika okujjukira gye nvudde wange eyali omulungi ebiyitiridde, wabula nga yali ayonooneddwa abazigu abaali basaanyizzaawo abange. Ennaku y'abaali abange abaali battiddwa yanneezingako ne neefunza, wabula nga nkaluubirira okukkiriza nti kitange ne mmange wamu ne bato bange ddala baali bazikiridde nga siriddira kubalaba wadde omulundi. Lwaki bandifudde olukonvuba kiba kitegeerekeka era nga kimanyiirika, naye ekyokuba nga baali battiddwa bantu nga bo kyambobbeza ddala omutwe. Abataali balwadde wadde era abaali mu ssanyu eringi lityo okubaviiramu okufa, amazima kyali tekigumiikirizika. Era amaziga mangi gaakulukuta okuva mu maaso gange ne gatobya ebikunta kwe nnali, naye ekyokukaaba ntyo saakyenenyeza, anti amaziga ge nnali nkaaba gaali ga nsonga yennyini egwana okwekubagiza. Nakimanya nti mpaawo mundi wakundabirira kannyinaze akamu bwe twali tusigadde, mpozi nze kennyini, era mu kaseera kano nali nkitegedde ng'ebizibu byali binfudde omukulu ku myaka emito gye nalina. Najjanjabwa okumala ennaku ennungi 3 ne ndyoka nfunamu agali empuuta. Era bwe namala okwewulira nti ntereddemu, nasaba lwakiri nfulumizibweko wabweru, anti ennaku zino zonna nali nzimaze munda ewatali wadde kulaba ku njuba. Omukyala eyali akulembedde eddimo ly'okutaakiriza obulamu bwange yampanirirako, bw'atyo n'ansenvuza mpaka ku mulyango asobole okutuukiriza okusaba kwange. Naye engeri gye nnali mmaze ennaku nga nkeeseza mu nju era n'enzibiza omwo, amaaso gange gaali kyenkana geerabidde ekitangaala ky'emisana. Era bwe banzigirawo olutimbe olwali mu mulyango, amaaso ge nnali nkanudde obukere okwetegereza embeera y'ekifo kye nnali neesunga. Omusana omungi ogwali wabweru gwampitirirako, bwe ntyo ne nzibiriza nga bwe neefumiitiriza ku bitono bye nnali ndabyeko. Yambuuza ogubadde
wabula namuddamu nga bwe nziramu okuggula amaaso era emboozi ekwata ku kyali kintuuseeko nagikomya mu kkubo obwongo bwonna ne mbuzza ku kwekenneenya obulungi bw'ekifo bwe nnali ntunulako. Wakati mu kutunula ngalo zooledde nafuna n'akamwenyumwenyu ke nnali ndowooza nti kaakusigala mu nfumo, anti nnali neebuuza nti ddala kiriba kiki ekyo ekiriyinza okuncamula ne kinneerabiza ennaku eyo yonna ne kituuka n'okuzza akamwenyumwenyu ku matama gange nga siraba. Wabula mu kaseera kano nali nfunye ensonga okumpa ku ssuubi. Oluvannyuma lw'eddakiika ezitaawera na 5 yansaba tusooke tudde munda nfune ku kyokulya ne ku ddagala, wabula ne sibeera mu mativu era ne mwegayirira agire nga ndesse wabweru kuba bye nnali nkyayagala okulaba byali bikubisa bye nnali naakalaba emirundi 10,000. Yansuubiza nti buli kye nnali neetaaga okulaba nali wakukiraba nga sinnadda waffe, wabula nti kye yali akyayagala okusinga kutereeza bulamu bwange obwali tebunnatereera bulungi. Naye olwali okwatula ekigambo ewaffe, nze yali afunye akamwenyumwenyu ate natulika butulisi n'enkaaba nga bwe mpeta okudda munda. Yampooyawooya era olwali okukkalira wansi n'ansaba nga baneko naye ku lugendo lwange olwali luntuusizza okubeera mu kifo kino. Wadde lwali lujjudde ennaku n'ebiwoobe, namunyumiza otalekaayo wadde akantu wakati mu kukulukusa agajjulujjulu saako n'okusikondoka. Era nagenda okutuuka omusota we gwambojjera nga bambi naye akaabye agawera. Nga bw'anyiiziira yambuuza nti, "Kassebo, ekitegeeza kati ggwe ne munno mwafuuse enfuuzi?" Amazima ekibuuzo kino kyanzibuwalira okuddamu, wadde ekyokuddamu nali nkirina era nga nkimanyi bulungi. Wabula mu bubalagaze bw'amazima nanyeenya bunyeenya mutwe mu ngeri ekkiriza ng'eno bwe nnyongera okukaabya ennaku ejjudde obusiiyi. Yasangula amaziga gange nange ne nsiimuula agage, wabula ye omulimu guno gwamutwalira ebbanga anti ng'amaziga genfukumula tegakala. Olw'okuba enkaaba yaffe embi teyali yakukaaba miranga gy'awoowe yaaye mu bufunze nga tukaabira muli, kino nze kyansobozesa okwefumiitiriza ennaku eyali esukkulumye era ndowooza kyekyanviirako okukaaba amaziga amangi gatyo. Ebibuuzo yambuuza bingi era ne munnyonnyola buli kye nnali mmanyi. Yaŋŋumya n'asuubiza obukuumi wamu n'emwannyinaze era n'ansaba okuva ku olwo wano ntandike okuyitawo ewaffe, anti yali akkiriza okutuzaala tufuuke babe. Kino kyali tekikkirizika era amaziga agaali gankulukuta nagagattirako gannaago, wabula gano ag'omulundi ogwokubiri gaali gassanyu okwawukanako ne ge gaali gaddidde mu bigere. Kale okuva ku olwo nze ne munnange ne tusembezebwa era ne tufuulibwa baana mu nsi empya eyali eyitibwa bangi si banno, emirembe n'obukkakkamu kwe byali byegiriisiza ng'ekigotta entula. Bwe tutyo ne tuba nga tutuuse ku nkomerero y'essuula yaffe ey'omwenda.
nzaalibwa mu nsi empya. Bw'etyo bwerabise. Mpaka omulundi omulala bwe tunaakomawo n'essuula yaffe endala era edda ku eno, essuula ey'ekkumi. Ensi y'abangi si banno. Mubeere bulungi, mweraba.